tusevinge mwana muwala Rachel. Dero kiri ku Rachel naye olunaku olw'enkya kijja kubeera ku ggwe kuwa famire yo oba ku muganda wo. Ky'osobola okukola kusharinga zino video zonna z'olaba nga zivudde okwogera ku nsonga y'omwana omuwala Namitala Rachel. Nze Namutebi Aginensi nga ndi mutuuze weruwero mu muluka ogw'ekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako. Nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola naye nga tasasulwa. Nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yenna gwe kikwatako. Maama Nabbanja oli maama, nsaba obwenkanya nga bw'oyimirirawo eri abantu bonna nange njagala oyimirirewo ku lw'omwana wange. Omwana wange nsaba akumewo addizibwe. Yaleka omwana we muto akaaba, alina okusoma, alina okulya, naye nsaba buyambi eri abantu bonna benkubidde omulanga. Buli eri omuntu yenna alumirirwa nga maama owaleero ambeererewo eri omwana wange Rachel akombewo. Mukama we amukozesa yagamba agenda kuddanga ekisiibo kiwedde. Neninda ekisiibo omwana wange simulaba. Kati olwaleero yeekwasa agamba nti amala gemebwa. Buli muntu yenna, kampani zonna, bonna b'empi, buli muntu yenna wekikwatako. Nsaba buyambi omwana wange akomewo ogwo gwe mulanga. Neebaza Aisha, nze maama wa Rachel, nkwebaza obeeredde wa Rachel obuli mbeera yonna. Sina kye ndikuwa, sina kye ngenda kusasula. Yenze maama wa Rachel, neebaza olw'obuyambi bw'okoze. Nkwebaza okuba n'omutima omulungi. Nkwebaza okubeererawo abaana baffe banda Uganda buli omu n'obalwanirira. Era nkusaba Mukama. Bannange tusevinge mwana muwala Rachel. Dero kiri ku Rachel naye olunaku olw'enkya kijja kubeera ku ggwe kuwa famire yo oba ku muganda wo. Ky'osobola okukola kusharinga zino video zonna z'olaba nga zivudde okwogera ku nsonga y'omwana omuwala Namitala Rachel. Njaba mbawa details zonna ezinazitambudde n'ensonga we n'aba etuuse, naye nga pannaawo sharinga video eno tuli mu operation kusevinga Namitala Rachel. Mbagala nnyo, amanya nze Muzazi Star Promoter Munakayo.